Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. WOLOKOSO, WOLOKOSO, WOLOKOSO. Mu weekend taxi. Chenda musamba kasiri sasa tufema mafa radio simbe mpologoma enunja edeme nkubuza ko na josinzira kula mpozi ngate ogitumbude webale kujikerera ko bale kujisula ko ate mpozi no jikerera ko nakunga no lwalero zile dakika mwendeza kada kusawa esatu ezokumacha WOLOKOSO mu weekend taxebera program eyingira obulungi nnyo nze sula senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati atenga later on da mwanko kakala mwaja kubira mpozi nga negatako tuberenga tuongera kubira nga tuongera kisagula bulungi nnyo ninga kugambe kintu kimchoka atubera tuyingirawo esawa eno yennyini nenga kugamba ekintu kimu kyokka kakati nga sinalutandika netaga bakyali mu nju bisemu WOLOKOSO Chali wafe bamameni chali wafe bayaye yangu otobusa okitegeera mameni tuwe muyaye wafe assalamu yokaba hajati assalamu alaikum haji wafe omubwati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hajati bange bwe batibuka haji titibya nawe kyemwagala nkimanyi mwagala WOLOKOSO naye ndutandikire wawo exactly wanyini awo nawe haji titibya okay sijja kuba mpozi nga ndwayo bwentyo era wentandikidde wano wenyini era nga ngenda kubeera mpozi nga ntandika oba ku mbozi gye tuze tutambuza mu bitundutundu nga bwe tuwummulamu ng'ate bwe twongerayo era nga mpozi olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ate mpozi nyingi nnyo naye kantandikire ku nsonga y'omugenzi Paul Job Kafeero. Ensonga z'omugenzi Paul Job Kafeero zongedde mpozi okusajjuka n'okuziikula ebyama ebyali byaziikibwa mu mbadde temumanyi era nga mpozi Angel Sekandi ye mpozi yatandise bwati olwo luyimba mpozi lwe yafulumiza ng'alambika biki ebimu mpozi ate birina okubeera nga bikolebwa era bwatyo n'agamba nti bw'oba olwagala lunoonye mu bufumbu mu bulambalamba bwalwo oba Saalongo Sewakirya ajja kubeera ng'alukuwa mu pulogulaamu y'akadongo kamu osobole okuluggwennyalirwa nsonga lulimu ebintu bingi ebyekusifu by'otasobola kutegeera ng'ekigambo ky'omukufu n'omudaali Mukama wange sula abantu bonna abanyumirwa ndoola bakasula yali omuntu asanyusa abantu kale bamufudde abakwata ekigubalo olw'okulabika kw'amagange nga gugamba balikuba n'okwagala okumanya byebatanditegedde okuva ku layini gye nayimbye nga ntandika oluyimba olwo batulanga okufa abantu abo abadda ku byose ne boonoona okola ku rediyo simba simanyi oba ekyoto kya nannyini rediyo kugamba nti werifa nga rediyo yandikwawo layini kijala okunyonyolera layini eno gye wafundikidde ng'ogamba Bisirikirwa naye nze siri nnyo muntu wantalo olwaleero sekana okuva mu bintu byakafeero sivaayo nga wabula nvaayo ng'omulungamye kakati wawa ekigambo kiba kyenakozesa ku layini eno yakiri nti engera y'omudaali kibanje engera kyotamanyi kinyagadde akambe we kavaako ekiti tebayita engera kikyoyagala ekirala omudaali nagala kimye makulu gange omudaali oli kuguno ogwaffe gwennyini oba waliwo omudaali omulala laba vidiyo ya sekandi Sekandi agamba nti abaana okwegaana bannaabwe kikyamu nnyo era basaanye beekube mu mwoyo kubanga kitaabwe yalina naye ebizibu bingi nnyo naye ebisinga yabyesirikizanga olw'ensonga yagambanga nti obeeranga n'emmizi mu mwoyo mwana wange kumanyi oli nnyo ku sayidi egamba nti temugeza ne mukwata ku ntaana y'omugenzi nti wamugiteekako wadde akakundu wadde ki naye awuliriza ayagala kumanya era waliwo ojja kwekanga nga waliwo ali ku sayidi y'abaana bano abalala batannamanya wa we bagwawo kubanga bali bannaabo abalala baabeegaana okyogerako ki era gwe obayambye otya nze abaana abo tewaliwo omuntu munnamawulire gwe naliŋŋambyeko waweemba ku sayidi yange kubanga obubaka obusinga buli mu luyimba ogwange mbagamba ekintu kimu ne oba n'akaaya nekisindu ekisinga obukubeera bumu bwe kibanga ne kitaawe
we yalina ebizibu by'okuba nti muzeeyi alinakwati bakwatagana n'atasobola kugamba nti balina obusobozi obuyinga ekintu ekyo nga akirambulwa kitegeeza nabo babeeko byerekereza bagambe nti bano baganda baffe bino ebintu bitwale nga bw'omukazi omukazi bw'omukyawa aba akyaye musajja taate mu kudda mu mbeera z'obuntubulamu ate afuna musajja kaliba abaana bavudde kufuna obutategeragana era balina okuyamba ne bategeragana bino bituko ne biggwawo. Okusinziira ku sekandi Angel agamba nti abaana bano ne banaafuba bakole DNA tegenda kubayamba olw'ensonga era still ya DNA agiraba nga yamancholo nnyo. Tolinako kyomanyi ng'ogyeko ebintu by'okulambulula nti kino nkiwadde omubasiki omusika wa Pawulo buli gw'onoobuuza ng'ayiko ku lusekere wa Pawulo ng'era amumanyi naye era Pawulo y'omu yayimba nti wali ayinza okumukira okubuzaabuza kyasazeewo okujja era byasikonda ebyokwolosya buli omu amaanyi galina mu nsi muno mu biteeke ku mabbali tutekewo enkola egatta abaana abo olw'obulungi bw'ennyumba ya mukwano gwaffe muganda waffe Pawulo Kafeero bino ebisigadde saakaasiwa amawulire zimye abanyarwanda baragise gundi omusanyi gwalabiza ogw'ekimpakira obitegeera abasabira jeni okusinza ku bintu byekiri wakati wano nabo baleka si balambulukufu ekireete kubanga enkaana zikola naye banakimula Pawulo ne bamugjayo naye nga enkola y'okusabira jeni erimu amancoolo era bagasigala nga obutakanya abakabozi waliwo erayini gye wayimbye nti Bisirikirwa omuganda wange wamulimba nnyo layini eyo okumanya abawuliriza baffe Mukama asaana bakukula amatu gaabwe eri tebisirikirwa naye afaana muganda wange wamulimba nnyo kati kunama Bisirikirwa simanyi oba nze nkulinkana kati ati bawuliriza bawuliramu kiri era ekyo kyekiwangaziza Bayibuli neba n'emiwoyo gy'abalokole abangi. Nakugambye olunaku olwaleero tuziikula byama ebyali byaziikibwa njagala owulirize kino nnyo n'obwegendereza. Omukyala Justin Sekandi ng'ono mukyala wa Angel Sekandi alese ebyama n'ategeeza nti abaana abana DNA ebe yakakasa nti be bakafeera abatuufu oba abeerondako nti be bakafeera abatuufu kyannaku nti bo nga be bali abana ate DNA tekwatagana kuliko omu ku bo nga DNA tekwatagana naye abanne. Oyogera ne Justin Sekandi eyayimba empologoma y'emagere nyabo kaakati nze mukyala atakiro Bisirikirwa mu gwe mutiisa amaaso wadde yagulumira kubanga ebintu bye bijjudde mivuyo kubanga Bisirikirwa ne Muzeeyi Mandeevu be bamu abali emabega w'okwatagana n'abaana ba Pawulo bano abaana ne batunda ebintu bya Pawulo kati n'avaayo ng'agamba nti alumirirwa nnyo tawagira kumula Pawulo Kafeero nange si kyempagira naye ekyalaga ensi kyali era bannayuganda singa bamanyi nze kyemmanyi Bisirikirwa buli waalabwako twandibadde tukubanga ggwanga mu mujeeyi munnayuganda kyaba yasooka yeebuuza nti lwaki abaana abatunda DNA zagenda okukomawo nga be baana ba Pawulo era sawo nkukakasa nti ku baana abana DNA beesemba nti be baana ba Pawulo abasatu bakwatagana omusaayi omu ku bo takwatagana nabo nkiddamu nze Justin abaana abasatu bakwatagana mu musaayi omu takwatagana nabo ku bana abaatunda egyo emivuyo gyonna Bisirikirwa yagirimu kubanga yali emabega w'okutunda kati bakyagisinga evaayo omwana eyeeyongera kwabo automatically baba balina okuwanda kye baalya. Nakugambye twongera kuziikula byama ebibadde byaziikulwa okusinziira ku mukyalo n'agamba nti mukyala Bisirikirwa yandibadde yeesonyiwa erinnya lya Kafeero ebyo byawozambu ate Kafeero simanyi yali Munyarwanda simanyi yali biki alimba ave ku muzira waabwe bo nga bannakyaggwe. Yagenda n'abawa obulanzi n'abagamba nti mwanditaddeko omusika Pawulo gwe yalonda ndowooza emyaka ng'ebiri emabega n'atuukirira Kibalama n'atuukirira Joseph Mugerwa bona baganda ba mugenzi n'atuukirira abaana n'abagambi banaye mwanditaddeko omusika oli Pawulo gwe yalonda naye singa temukola ekyo ebijja okuddirira tebijja kuba birungi era byebiriwo kati era kirowooza nti Kibalama ayinza okyegaana ne Joseph n'abaana ne bakyegaana nti Sekandi teyabatuusiza bubaka obwose. Ekirala njagala Bisirikirwa ave ku linnya ly'omusajja Pawulo yakolerera erinnya lye naye alijulunguludde teri munnayuganda yaayaayanye nti anoonya buzaale bwa Pawulo akumanyibwa munnalwanda ffe tumanyi Pawulo munnakyaggwe era tumutegeera ng'omukunja safi eyasitula ekitiibwa kya Katonda
Bukunja lyali esaza eryenyinyalwa mu Buganda wano olw'akawulu n'ebbwadde ne Kafeero n'avaayo n'alongoosa erinnya lya Bukunja era ffe tumumanyi nga hiro wa Bukunja emunyenye ya Bukunja. Bisirikirwa gw'avaayo olwaleero n'amujulungu ate yalina amukwasa simanyi yali munnalwanda n'obunalwanda ggwanga oli bw'agatakirese mu ngeri ya kuvvoola. Era Bisirikirwa munda bwino asooke yeekoleko nga ye bwino kubanga ye tumumanyi mwana wa Kibiko tunuulira obutambi bwe bwazaakola interviews ze badde bamukolako nti ate jjajja yagenda okuba maama ng'olubuto lukuze ate erinnya lya Bisirikirwa gwava abeere mulambuukufu agambe nti mwana mulonde ate abo abaana nze mbategera omuwala olubuto ate yalufuna mu mwannyina abali alufuna mukojaawe obanga tamanyi nnyiniru b'owulira Babisirikirwa simanyi balirabula owulira nseko. Omukyalo ono Justin Sekandi agamba nti yeeyongera okuwa bwino olw'ensonga amanyi bulungi nnyo ebikwata ku mukyalo ono Bisirikirwa era agamba nti omukyalo ono Bisirikirwa mbu yabba omudaali gwa Kafeero ate nga yagumubbako ng'ali mu sanduuke mu ddiiro wennyini wakati mu nnyumba mu ddiiro yali afiiridde we yali bamutadde era omudaali guno Sekandi yaguyimbyeko. Bisirikirwa sikyanze ndilumira mwoyo musire bwenaasigala omunja muyimirirako omwalye kubanze bwino wemulina kuba erinnya ly'omusajja lyavuuka basajja bagenza aganza Pawulo ye yamuwa erinnya kuba Bisirikirwa si muyimbi ensi yamumanyira ku Pawulo ate ye bw'avaayo leero n'avoola mu mawulire olw'okuba ayisaawo omunyago gwe yalya sebo Bisirikirwa bw'abanga yasobola okunyaga omudaali ku mulambo n'agubba kati Bisirikirwa ngamba otya nti oli yali mukwano gwo era wamukuumira n'ebyo ebyapa byalebeja nabyo yabbalidde ye Bisirikirwa nze kwentegera nga nze Justin. Nakugambye tukyali mu Wolokoso wano ku Lubogola Simba empologoma ennungi edembe nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Tetebya ate nga tewerabira Anko Kalamu ajja kubeera nga negatako tubere nga twongera okutambuza ensonga zino eza Wolokoso. Nakugambye nti omukyalo ono Justin yatugambye nti ebyama bikyali bingi nnyo ebyamanyi wabula tugudde ate ku maloboozi ag'abaana ba Kafeero nga mpozi babadde bawayamu emboozi enneekusifu okwongerako kasa nti ebyama ku baana bali abaana nti DNA yaabwe tekwatagana nga bw'owulira wano ku maloboozi gano ag'amasimu. Sosi eyaŋŋambye nti abo abaana beekutte ne bagenda ew'omusawo kati omusawo oyo ne babajjako samples naye ng'omusawo ayagala samples zibe nga ezaabwe zikwatagana ne bazibapimako bonna ne zigaana okukwatagana era nga wenna agamba nti Swazi guli omundi ogwasooka bayagala nnyo abaana bano bakwataganye samples abana ekigaana nga Swazi takwatagana samples tezikwatagana na zaani na za Simoni kati ate nga yannagamba ekwatagana ya Simoni ate nga yadduba ekwatagana ya Simoni kati ng'obuzibu bujjira bagattako patana w'okunna Swazi tekwata oba okitegeera nga yaddube ekwatagana kati ne wano jjo oyo simanyi Bisirikirwa yabatwala babaggyeko samples bonna basatu abaliwo ssaawa zino babakebere bwe ziba zikwatagana ze bazitereke kati bajja kufumba ekiboozi from nowhere nga kiva from nowhere bakireete mbu omusawo alina samples gye ziri biki babavunzizaawo babagambe mukebere ezo kati era bazikebere nga boboka bezikwata ekyo kimuyina okubeerawo nga namukimanyira mbadde manyi tebijja kubeerawo naye neewonyiza okulaba ng'ate ndaba amawulire nga bagamba nti samples zaalabise okitegeera ate nga gayi bulijjo gyali asirise ate ng'oyo gayi bagambye oyo ava okwogera musawo wa Bisirikirwa okuva nga muto mu primary so amumanyi kuva dda era yatwalayo ne muzeeyi Kafeero n'amujjanjaba nabeera musawo we mpaka ne muzeeyi Naganga era nga omusawo oyo muye abajjanjaba saaba amanyi nnyo era yakozesa ne DNA eya Bisirikirwa ono ogundi yani ndibakooya buladina oyo omusawo so omusawo oyo atayinza kuba kusaidiya mmwe alina kuba kusaidiyo oli kuba mukwano gwa famire ya Bisirikirwa eri famire dokita waabwe saaba amanyi kale balabana ge bakozeseza ne babajjako samples bazigezese nga zikola ku bo bokka basatu. Akyakwongera eno zikyali simu za kyama olabu genze kwa sasa ngenda kuterako esimu ya namba ya mbali ali already kuendika tesawa omukubireko omugambe mwana Ian njagala ntaasi kuba Ian abekisaidia mmwe era ngenda kusumikira bukoti bwe yabadde ayogera bani omugambe antaasi
ali kusaidia mu kuba buli kimu akimanyi n'angamba ndeze bwe nabyogera nga eby'omusaayi eri mubiraanize bubi ate biki birimu vulugu mungi ne bamukyawa era naye kimunyi akyogera nti abaana bampola ki bamukyawa olwokuba ye yalimera ku mazima nti temugoba abaana abo tegenda kuwa ennamba ye omukubireko direct omugambe iyani nze Martin Musa Paulo Kafeero ndala kukwongezako nno bifinjagala wantaazi muganda wange iya napya kunnyonnyola buli kimu ekigenda kyekubuuza newana bayagala okuyita kubye owulira nkuwulira sebo kuno obudde ogendeyo kuba ayinza okubeera engeri gyali dokita ayinza okubeera eiza wano esseguku ku malgimedi waalisa wajjo yabadde iya najja kuba buli kimu akimanyi nebakoya gundi kyentamanyiiwo mu kugendayo okusobola yaliwo ne baziraaninga naye nga tezikwatagana Swazi ne Kafeero Swazi ne gundi naani ne Simon tebakwataganya DNA ekyo kukakasa ekyo n'omukono nguteeka kuba nze iya niyaŋŋabaddayo kyokka ekyana kyekitutafudde ekyo nkubuulidde ekyo ky'oba omanya era maama we akimanyi ky'oba olaba yabisikamu nnyo amaanyi n'omutabani we aveeko ne kakuuliita nako kubanga singa bigenda mu maaso tajja kuvaayo wadde n'akantu n'akamu era ky'oba olaba tannaba kuvaayo kunyweza maama we oyo omwana ayinamu n'omwana omulala era gwe yazaala n'amusiba Kafeero nina abaana amuddusaawo ayinayo n'omuwala omulala era ali mu siniyo baafuka kati abaana bonna ngwe yabaza ati kuli wa Kafeero n'omu ayinayo omuwala adda ku oyo Swazi. Temumbuuza ddoboozi lyani tukyali ku byama tuziikula kale nga bw'omanyi nti buli muntu abeerako n'abawagizi be still kati abayimbi b'ebukunja nabo beekozeemu omulimu ko n'abantu b'oku kyalo eyo yennyini Paulo Kafeero gy'azaalwa ne gye yaziikibwa nga bagamba tekijja kusoboka ekyokugamba mbu baziikula omulambo gwa Paulo Jobu Kafeero bagamba nti tekijja kusobokerako ddala lwa nsonga bo oli yali muzira waabwe kubeeranga okumubeera nga bamuyisaamu amaaso. Abamu ku bayimbi abakoze ennyimba zino mwe muli Inspector Blue, mwe muli Dr. DJ Kafeero, Angel Sekandi, mpozi n'abayimbi abalala nga bagamba nedda agenda mu maaso era tebyasobola okuŋŋanga ebintu babirimu amateeka naffe abantu ng'abawagizi n'emikwano aba balina okuwuliriza bwe banajja nga gye tuli bulungi kwaffe tukuuma ekiro n'emisana mwateekayo amagye agakuuma oba mumukuuma kenyini kenyini tukuuma era kati ngenda gaduumira nagatwalira ku mmere teryasobola kuŋŋangayo batwayongeramu n'obukuumi twayongereramu ddala Kafeero ekyaggu bamwagala nnyo ne beetaaga n'abamu kusasula okukuuma singa twali tukuuma misana nengenda ne meetinga misaaki nenyogerako naye nangamba bayinza okujja ne bazimbula kiro kati n'ekitulina abaana baffe abamu ababodaboda n'abamu ba takisi netuteekayo abasulayo kati ani abaliisa emmere mugjawo obuyambi abakulembeze b'ebitundu batuwaayo naffe ng'abayimbi tutasekaani tuli naye bamase kone neyawe mukono muyanja senyo ne misaaki yatuwaayokko kakati mu kimwagala okulemesa tekubeera nga kuziba kuolya abaana bano kumanya kituufu kati eyadibeegaanyi simanya ani abeegaana nakutukyebuuza nti abagamba si baana ba Paulo Kafeero kubanga oli taata waabwe yennyini yandibagambye si abazaala kati bakuliko abaana babeekakasa ffe tetusuubira nti ono ddala omulaba panga Paulo Kafeero waliwo Simon omulaba n'enjogeringa ya Paulo Kafeero kati kwaba abaana kubalina okukwata bo ne bakebera ne bamanya ebituufu ebyabwe naye kati singa balinakyawuku tetuyinza kuziikula kuba kuswaza kuba omusajja yaleka akoze erinnya ly'amaanyi nnyo. Okusinziira ku Inspector Blue agamba nti bo security gye batadde eno mpozi ekyaggwe bagamba teri kuziikula Kafeero basulayo basiibayo era nga mpozi ebyokulya yasakirira kati bano be bannabukunja mpozi nga batandise okubeera nga beesala akajegere nga bagamba ekijja kijje bonedda Muzali mujebaleko. Kale sewo naye jebalo oli ku Lubogola Simba. Ye Lubogola Simba kati nzamanye kabita katanda zetu adiwa nene wa sitanule ekumpi newo mugenzi Kafeero kati mbadde ngamba oyo mwana simanya mugeba kasekageza n'asalamba ng'ayita wano ekisoda okweyongerayo no maaso kubanga ogwo guba mulambo tutagenda ekisoda weetuli neera batugambira simanya nti omwana agirinnye zenkuyaga ezikunta Mugerwa anasalaba ky'okusiikula mugenzi Kafeero Mugerwa netulaba
laba ku Mugerwa nanti bino si Mugerwa yekka yabirimu bintu by'abaana bonna abaana waliwo baganda babalala basobola okujja ku bo kyakulabirako tetuli kitegeeza nange bajja kusobola okunziikula terinda nabudundi wano teri kuziikula bajja ku baganda be lwakiri bagala kuteekako eddagala mulekere emirembe omusajja bamuleka bumule mirembe kale neyanziza omusajja bamuleka bumule mirembe kale abakazi abaana babaleka abasajja abalala ono ye WOLOKOSO. Tubadde tukyali ku bya famire ya Paulo Jobu Kafeero ate ne wabalukayo mwana mulenzi onombuulira oba ali yekka oba tali yekka. Mwana mulenzi Simpoke ng'agamba yegwanyiza omukyala Jennifer Fulufiga era n'amuweereza obubaka buno. Fulufiga wonna gy'oli mukwano kansubire nti oli bulungi kansooke nkuyimbiremu akayimba kano. Ewewe kuuma nobeera omuteefu ekintu kiva erina kikuba omutwe okyakolangako omuganda wange bw'ofuna sente kyakola teweerumya mutwe. Agalizaawa nendeka Fulufiga agalizaawa nensuba omukwano gwo agalizaawa nga sizadde baana agalizaawa nendeka omulungi agalizaawa nendeka emikwano. Kakuweereza mukwano mazima gali nti Fulufiga nkwagala mu bulamu bwange simanyi oba omanyi nti olina omuntu gw'olumya akwagala n'okusinga olweyagala nga kiwomanya Simpoka akwagala ebyaddala. Fulufiga wankulira bulungi ontambulira bulungi embeera zo zinyumira newe nkulaba bulabe ku TV mbasaagala oveeko newe nkuwulira buwulizi ku lediyo ng'oyogera ddoboozi lyo bane mpulira akasimu kambeera ku kutu. Simanyi kye kyewankola naye ekisinga obukulu Mukama yasinga omumanyi ekibeera mu bulamu bwaffe. Singa kibadde kisoboka yandikugiddeyo n'akulaga ekindi ku mutima. Ondabikira bulungi ndaba mu nsi muno nga ndaba yeggwe muntu omutuufu gwe nnyina obeera naawe yeggwe asaana okubeera maama w'abaana bange. Ndi muvubuka muto tusobola okukola famire ennungi ne tuzaala n'akasente nsuubira okukola n'enfuna. Obudde buno siina naye nga kimanyi nze ndyakola sente ndya kuba musanyufu nnyo nga ndi naawe. Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Kuchenda musanva kasiriza zatu fama mafa radio simbe mpologoma enunje edembe tukyali mu WOLOKOSO mu weekend taxi atenga mpozi tuyingirawo esawa eno yenyini nenga njagala kubuza kusenga wange Nansambu wali senga Nansambu mitube esatu ogambo tie migaddawo Salongo Siraji ogambo otya mbwajja kubasi mulodi meya kumeya umukono note ogambo otya waise mu birudani ogambo otya atende kansala dani ogambo otya wali Nansana then promoter Jim ogambo otya nkubuzako Fatuma Ali Rich London ogambo otya Steven Sentongo ogambo otya DJ atempo zine Mario Mushantal ogambo otya ne dance ku Mike Saweno anko kalamu mazo kwera mpozi nga ingirawo. They are the girls. Welcome the Mr. and the one and only answer of this season of the regime. Tusanyi sokulaba anko kakalamu Agada bange nkedde bukezi Era deba bebe akolatia Lutuwe bebe ongere mwo kupika Ono mumupike muko Kakalamu mani lutuwe Shoka nawe anko kakalamu tolwa wolutuwe Waliyo kukumulalawo mulala omuzungu Say Hans Nielsen in Denmark nyagala WOLOKOSO muzungu WOLOKOSO Kale kumuza karejese kwatengo tumudde kutera musamba kasirisa satu pamwe mwefe bali simba empologome nunje yedembe bagara patria kuchera mu bira kasirise musakora batupira ku www.radiosimba.ug twongere kubuza ko sakono kwaliza korejese kwatengo tuwuliriza WOLOKOSO amachako nako walero ensonga mpitirivuze tugenda okubatenga tukwatako nako lwalero nalwensonga yakatebe setula erose okwatenga oluyano bwegendereza akubuza kono kwaniriza ko nate ze kakalamu de answer bita answer wo mulembe guno
bwatyo. Wenkutte nange ndowooza nuyita olutalo lw'obuwumbi season 2 nga bwe twakukwatirako wano eno season 1 omwaka oguwedde bapromota bajje bafune akawumbi kamu n'obukadde 8. ebyo nno ebyaluli munywanyi byali biwero kuba ku luno akabondo ak'abategesi b'ebibulu abatono ddala bo ku luno banaatera okwefunira obuwumbi 10. Buzigenda kubayiririrwa olw'ebivulu bye baali balina okukola ku Easter w'omwaka guno ne babisazaamu olwa COVID-19 era nga kinajjukirwa nti ensonga zino zasooka kuwulirwako byasooka kuwulirwako ng'omuyimbi wa Golden Band amanyiddwa nga Katani Kusaasira gye buvuddeko awo ng'avaayo okubate ng'oba oliawo yasooka okubyogerako oba oliawo ne tulowooza nti yafunyeko ekisa ku mutima n'akireka oluvannyuma lw'okukitegeera nti oba oliawo ekirwadde kino ekya COVID-19 kyakosa buli omu. Munywanyi nina nako okutegeeza nti okusinziira ku lukalala lw'amannya agasaasaanye aganaatera okwefunira ku kasente kano era nga gano gamwegattako oluvannyuma lw'okwogerako olw'oluvannyuma lw'okwogerako omulundi ogwasooka amanya mayitirivu luno lwalinga lulya mu kusooka olwalinga olutandise obutandisi nabwe kityo ne meetings ez'enjawulo oba meetings ez'ekyamambu zibadde zituulanga mu mahotels ag'amaanyi nga ovudde ku eno eyabaddewo eba yakubiddwa olunaku lw'ejjo poliisi gye yasaze oba poliisi egirinnyemu eggere ku kalenda restaurant e Makindye naye nga kakabondo ak'abantu bano begambye kalagenda ofuna obuwumbi 10 kabadde katuulanga mu meeting ez'enjawulo era nga kalina ne weekatuuse essaawa yonna obuwumbi 10 bagenda bufuna. Okufuna ku mawulire gano emmeeza ya Wolokoso kwe kutandika okupefeta saako n'okuketa ensonga eno naddala okutandikira ku buli ali Kristo omu ku omu nabwe kityo era okutandika ku neno twatandikidde ku munywanyi amanyiddwa nga Eva Bosi ono nno omukubi wa bbaana ez'ebivulu zonna era nga kalena restaurant tavaawo e Makindye awo ne meeting yabadde ekubiddwa poliisi gye yalinnyemu eggere olunaku lw'ejjo omunywanyi ono yabadde obulungi nnyo. Ndi mu kalenda munda ne poliisi tekkiriza muntu munda mu kalenda neze mwendi tesanze munda mu kalenda erina kye bagambye wadde tegoba tekola ki naye abali wabweru bangi nnyo abantu bawewe ku gate bakkiriza muntu n'omu ayingira kati naye nga meeting zigenda mu maaso tewali meeting ekikoze bano baorganize ababitegese tebatuukidde mu budde singa bakedde essaawa nga 3 kubanga poliisi ez'essaawa 5 zenyininyini etazemba amawulire n'abantu bano abapromota ne bajenabite nga badde bategese ekintu sanzeemu ne poliisi ekyalimu munda mu kalenda ku luno we bakubba era tetukabirira lwaki ate seba oli ku bbaana era ezzeemu ewakubidde endala ani yabigambye ate Eva Bosi omwaka oguwedde bwe baali bafuna ssente za kyalenga yawulirwako nnyo ku luli eri nga yakolera lisiiti oba yakola lisiiti eringa kubafuna ssente ezo omuli Emma Serugo omuli Balunywa n'abalala bangi era zonga zo zeyakola lisiiti zino era beyakolera lisiiti era naddamu ne tumukuwako wano ng'omunywanyi ono alajja nanga bwe baali bamukumpanyiza ati n'atafuna yadde 10 nga bamaze okweyolera omusimbi guno ku luno ku namba 10 Kristi yafulumye je meeting ze badde batuulangamu we bakugamba kubayikola lisiiti za bbaana tebaye ebivulu ebyali wali eri meeting zadde zitula ku popopo zadde zitula ku Sheraton zadde zitula ku Fairway ekiro munga Kristi kwendi kwoli anti kati gakola lisiiti za bbaana ate ebivulu byetimba byokka aye bana bakola lisiiti aba nebo ndibwengo kwa lisiiti kyali wange nnyo ate nga mulayiza ate kati sinakoze lisiiti mpakoze lisiiti nga ziriza aba eba ze nakola nakoze lisiiti nga kuliko balance okusinziira ku Eva Bosi ekyokutuula mu meetings ye akoma kwerima obutakutuulanga koko mu meeting yadde n'emu nga woogeza kukwate ng'owulira omunywanyi ono
balance oyo balina okumpa naye abantu benakolera risiti bonna nabakolera baana kyo kituufu giri teraze sikola bintu bya kiyayi kulisiti oliko obukadde 40 eyo lisiti eyo gundi eyo show yange eyo show yange nagiteeka nansana yaliyo ng'obudde kuona benakolera risiti benakolera ekiriza baana kuba omulimu gwa baana ko gwe omulimu gwange kati eyo show yange nagitaddeyo kubanga nagitegesa edikenze nansana erimakulu matuufu byange nabitaddeyo bali banyo mbuuza ku bya risiti kuona bapromota nedasebo byonna era tubizingidde wamu musajja gwe nzenga sokompe confidence nobitabirewa lisiti ngirina nkugambye nyingi nzere tezitula ku popopo osheratoni ne ku feyawekiro nza kuba wenda ziteekayo kuba wenda teekayo gundi ezo situla mu meeting era ndozo bade tondabayo kakieka bayita b'amawulire nedasebo nsobola busomozi lisiti nze ngifunye oli ku namba 10 evabosi namba 10 esebo fayiro ziriyo mmeka naye nga taata sembe kanaalabika nkabuuza gwe kubanga nze ndabawadde eno biliyoni 41 nateekayo 42 Bakira nonya koko ku mulala agambibwa mbu okuba ku lisiti eno ng'agenda okufuna obuwumbye 10 nga simulala ye mutima nkuke ngono yali manager wa Dr. Jose Chameleon era okuwulira ku kya lisiti ajula okutta obusi nga wawulira wano lwaki onkubira ndi ku lisiti wano ndaba era erinnya lyo ku lisiti lisiti kiriyo girabyeko kakalamu okutula mu meeting kyanjawulo n'okufuna ekisande kyanjawulo mulaba zifuna proposinga sente saga abantu bakulembe kakalamu kyasituuke twali tula mu meeting abapromota okulaba naffe engeri gavumenti gyetuddiramu okitegeera waliyo bapromota baliyo nga bagenda kufira mu njula kwammwe temumanyi kano ngafe abamu tulina obusobozi tetusigenda genda nga tusabiriza nti muna gavumenti yamba otukkawunga naye abantu bali mu nju bafa so meeting ezo zowulira tubadde tutula kyesinga twagala kusaba omukulembeze w'eggwanga kubona ye taata waffe yenanyini nsi eno amunaye twagala tumusaba atuddire naffe tubeereko ne measures zetukozesa okulaba nga tuddamu okukola kubanga munaye tetugondera gavumenti eriko era tetubakanyangako gavumenti eno obaani abuzabuzaani mutima agamba ebya seneta bimanyi eva bosi atugamba birala ebyetaaga okwewulirirako naawe oyo wafayiro wagirabye ansibira akasente kayinza okufunika nkutidde omusajja gwawadde mwali mwagenda dda sebo kumulya bosi bagenda dda siganye naye tate ekyakasente kirina obuzibu naye ngamba kino ekyagundi ekyokukola risiiti risiiti z'abana abantu sente badde muyatulyako siziguddemu bugwi watego kyantinze olw'ensonga badenga evabosi omutegesi wekibadde kumanyira gange wategedde okyantinze kati evabosi sikumanyi naye nga obanga wakozeza okukitegeera nkutidde nkugambye mutima okumugamba ku bya sente essaawa enajjula okutta byasande sibimanyi era yabikoze oyo yabimanyi era lisiti ye nesigimanyi kati muteekateeka okugenda ddi taata mune twali tulina olukuŋŋaana ku kalenda leero naye munange poliisi erulinyeemu era ndi wano nekukuli emabega w'ekikomera nammwe abagondera gavumenti nammwe babajojobya ye mukulu kyogamba nti eno gavumenti yaffe nye ŋŋamba abagondera gavumenti eriko anti tukondera gavumenti tugisaba nga ffe abagondera gavumenti nti munange taata Museveni tetukwinaako buzibu tusaba munange abategesi b'ebivulu otuterewo measures tusobola okukolera abantu bali muloni bagenda kufa abantu beewola esente wano nga bagenda okukola ebivulu bya esco kimanyi bulungi mwalina ekikunda nga lodi Simba naye yalina ekikunda guno omwaka kinaabaayo kyo amanyimu engeri gye muli abanene yeyimbira byange akyasobola obeerayo kuba musobola n'omukolera mu gadenizi za rediyo yammwe emitwalo n'emitwalo egituula egyejjolaba n'embirala tegijjawo anti kati kituliko nti abantu abadde emitwalo abadde bajja okulaba neyimbira byange eruweere eri ku nemulondi singa ne rediyo Simba naye payo netukwatamu netukola nayo netusaba omukulembeze nti abantu abadde bagendawo emitwalo ebiri kati tuyambe kale otuwe mutwalo
mabege bitegedde luvannyuma nga meeting mwatandika dozituulako ate nga naye erina ebibulu byetegeka anti kati ate nga radio simba yoli eddoboozi yalibadde yabanirira ddatu abantu kinna omukwavere tulina ddoboozi ntulina akaleere tetujja kugenda twogerereko naye kati mwe mulina emizindaalo nezikonsa gavumenti esobola okubawulira ako omutima nze nkutadde nekukumya ndi mabega wakikomera muganda wange ndi kalenda wano ninawo omulala ku listi omulala nga si mulala ye balunywa bakiranga ne ku mulundi guli ogwa kyalenga ku kawumbi akamu obukadde lunala yaliko ne munywanyi wuuno era ne ku luno wuuno ku buwumbi 10 kwali bantu kika kyadde balina okubeera mu meeting yeeno abantu bonna balibadde basobola okubeera mu meeting kati twogerako kya industry kati obuzibu obwabaddemu ekituufu kyabadde nti oluvannyuma lw'okulaba nti tuli mu mbeera zino ezalokutawo kyabadde kiyita kukuŋŋaana twayogeraganyiza ne pulezidenti wange ne muwabula ne mugamba nti singa kye twagala okukola ekituufu obulumi tubulina nga indasi naye tunoonyera abantu abatono abasobola okubeerawo tusigale ng'eddoboozi lyaffe lituuse singa tunaalifumba abangi ate abajja okukubisa kiyaga tusigale nga tetwogedde so ne tukikkaanya bwe tutyo nti alonde erisiti y'abantu abasobola okujja okubeera mu meeting yesu bakati olwaliro nze ndowooza nti ne mugamba bukakalaamu nga gw'oyogedde ku nsonga ya industry eddoboozi ne liduuka ng'olwaniriza abalala nkugambye okupalapalanya kuli wano mwami mutima kwali kunakutumidde mutima ayatugambye ati meeting wadde zibadde zituulanga ne basima ogenze mulabi zibadde zituulanga wabula ye mwami balunywa agamba mbweno eno eyabaddewo nakulajja polisi gye yalinyeemu mujeji abadde amanyinga eyasooseyo okutuulibwamu kati meeting eno yebadde ino sooka okuva we mwatandika okulowooza ku kino obulumi bwe muyitamu bwe batugamba nti no mubadde mutulaba mu meeting kupopopo ku Sheraton ne ku Fairway okkiriziganya nakyo ate sente obukadde 2 bwe wateeka bwefulumidde ku lisiti eriko obukadde 2 nga zabalunya mbali otegesa ekivulu kungi eyo sinnagirabako lina ku namba 6 ekirungi whatsapp yange ogiyina mbadde nsaba okukambirize ku whatsapp neetegereze ndabe manyi wawe nnoonye watuufu gye biba ku lisiti obeera gwendinako munywanyi ye munywanyi wa Pono Douglas Lwanga omukozi ku NBS TV ate yali ategese ekivulu ekya Papo Pate kale no munywanyi naye ku lisiti y'obuwumbi 10 buno naye yazuuliddwa nga kwali papa kyekiganye ni ku lisiti wano otunuulira eyaki lisiti nyingi nnyo ya bebeeyo oba bebe ku lisiti eryange eryagaana ku luno gwabirina era neŋŋamba waakiri owange lisiti nange njuya naye sinnagirabako banaye mukimpeeko lisiti eri wano eriko obukadde 3 wali otegesa ekivulu ekyamaanyi mega bukadde 3 esebo oli ku namba 2 Dini zibadde zisula ku popopo ku Sheraton ne ku Fairway. Nano dinogenda ku Fairway. Daga la Sirwanga kupalapalanya. Ati leo badde meeting eyabonna ebadde clip card tekinayita promoter. Kubadde kwekwasa ngoledde mu akabondo kamu mwali mwagenda dda basenka gale banagagga abakola dde ebibulu ebyamade abala wa katene badde yabandi ene yabonna justing nga musibaze egale naye nga kiri ekyamu kyapushinga dda kwekwasa bifaananye mu biyite agayeti akwaisa meeting nekakalamu story ng'ogiina yonna kupalapalanya kuli wano kwa buwumbi 10 kugambye eno season 2 gyowulire naye nga wafiirwa ekyo kyakituufu naawe okimanyi singa tewambuuziza singa nakikuzeemu era wabeerawo akantu okeetaaga aye baye oyinza okugaana era lisiti ginsindikire ndaba oba kwendi bayinza okuba banzigyeko munnange waliwo abamu bo abagamba nti erisiti bazi bakoledde biza baana ya abantu bangi bakyaba banja paka kati ati bwakola losi yenkana kiddaaga obugerageranya ebyo tebigenda kusimba saawa zino nayekanguze nga wagamba nga ndi awo wonaayitamu nadda n'otunona kakalamu tukole interview ono ye WOLOKOSO ono ye WOLOKOSO ku nsonga y'emu ey'olutalo olw'obuwumbi bwe tuliko ne wano katukwatewo sizoni eyasooka ya sente eza Kyalenga
Umwaka gwa 2019 bapromota bano okufuna akawumbi akamu obukadde olunana waliwo erinnya lyavangayo ennyo nga siri amulala yetone Sempijja. Amunywanyi ono ku mulundi guno ekintu kinene era kiyinza omuyita mu mwaganya nga kumuli omulundi omulala wekyamuyitamu ate ne kumanyira ne bamumanyira omunywanyi Tone Sempijja tine meeting eno eyakubiddwa nnaku lwejjo bajje poliisi bagaane mu mbeera eno etekewo obukwakulizo buno kale munywanyi ono naye era bagireesewo ennyininyini bwakolya kalenda restaurant ekintu kyagambye dati bano kumanyira kwennyini bamanyira batya nga ne mu meeting siriimu ne mudiru siriimu si bwe busungu buno bw'owulira mpulirako bazigobereye wajjanayo kayanjiriza yitegeeza bagenda kuzibawa bazibawadde bagenda kuzibawa tera kumumanya ate nze kyenjagala nkulage nkeno gavumenti nga bwowulira tamale emirundi ng'ayogera buli kaseera bamaaso be bafuga gavumenti eno abantu abakola ebitufu kulwa abantu abalala tebabakkiriza naye abantu abaagala okwekusa fugoda ne maisitomaka bebakkiriza kati weebuuzeemu baamala okutwala ezakyalenga ze baatwala bakubisaamu nkubisa sente zirekusa naye abantu ababulijjo abalala babulira batwala akawumbi kamu emitwalo miliyoni 8 ku kyalenga tebanaba kuyita bbanga era bagenda kutamba batwala obuwumbi nga 10 obutaliko accountability obutaliko proof okukakasa ddala kituufu kino kyokakasa bwe kiri ofuna bulungi awatali kukakasa nti ddala poliisi wali ogiwandiikidde olunaku olwo olina gyogenda okukola awatali kukakasa ddala sente bwe tuzibawa zigenda kusitula kisaawe zigenda kukinyika bagenda kulya buli bagenda kukola batyo balasinga obungi beerimbika mu bobi wine tuli ba people power tetulwanirira muntu wa wansi bwamala okwambala ebijaketi ne bagenda wa Museveni sinalowa sente tebaagala kudda kwogera kibondi yatuwadde sente bweziti sente ezo zebaatwala ezasooka bapromota zebaatwala singa zaaliko accountability singa ekitabo ky'okuyimba kyatereera dda singa kiri bulungi kubanga batugenda kuwako bakukaminga dispi ofuna bulungi batereeze ofiisi zaabwe zeetereeze kwali kusigalako miliyoni 9 nga balina kugabanako miliyoni 9 zonna bazitwala mutwala awatali accountability atali kubalirira kakati bino bwe byatuuse nzirabadde mbalaba nga ndi wano ku kalendera sina kigambo kyonna kinayogedde sagala okuteekayo feesi yange olwensonga bonna bonna bagenda okubona sente tekuli yalina kivulu bonna bonna bagenda okufuna sente agenda okusasula muyindi gwagamba gali awadde abayindi tumaina dipoziti zaabwe bonna bonna bagenda okufuna sente tulina likiti yakifunde kifuguuli nali nkisasuddewo ne kanso bangisasudde bonna bonna bagenda okulola sente kimuli akuwa evidence ye bikuli accountability egamba nti ekibulu ekyali ekya Namukaaga kyali kya sente meka ku kino ekyaluba ekyali kigenda okuleera ekkolo Tabakoseroza kunoenda kwanga yataddeyo gunoenda kwanga yataddeyo naye kakatanga batadde wano olukiiko leero bamubeebu kibalina njawulo bazanyi mu badi bwabwe bazanya akatemba waabwe bamala okuzanya akatemba baleete amawulire baleete kamera bogereezamu byonna enkya bagambe kyadetekise pulezidenti amuyise enkya ogenda okuwulira nti bajjo yafunye sente empitirivu nnyo ne wano opposite ku kooti emukingi wa bajjo ne weebuuza yakijjawo atavuma gavumenti bagamba bino ebintu byakwagala kufuna nabonna boolaba kati mbuliramu kavuma musa ekibulu kye kyali luddawo njagala aveyo agambe nti ekibulu kyange kyali wano ne wano n'abayindi nalimba wadde bweti ne bweti balamu tamanyi soyi gye yali egenda kubeera luddawo omuntu gwe nali mmanyi yaliruba mwana tu Tone Sempijja abutasooka kukebera na lukalala luno naye nga ye mukulu balunywa yabadde atugambye nti ekivulu yakitegekera gye kiri kakati nze nali entegeke ekituufu nali ku Victoria Mall entebe isita ne isita mande naye enteekateeka ebadde egenda mu maaso oba eyogerwako abadde sirinabeeraawo nayo kyo kitegeeza nange neetaba kumanya bulanga lisinga bankatuze ekisa ne banteekako manyanya kikulembera nange ngeere kumwanyi tebakulowooleza ne sente zebakuteerako kyewunyisiza kyetaaga okutegereza Tone Sempijja oluwulira ku balunywa mu kupalapalanya kuno n'amuweerawo balunywa agamba mu yali alina ekivulu kye entebe site zanziriyo ziveeyo bagende mu kanso y'entebe mwe yali agiwandiise baveeyo balamu bapolisi entebe yali agisabye bayimbi kiwe yali alina gyamuwaddeko sente meka bino ebintu biva mu kibandulo ogamba nze ebintu ebisinga obungi nkubuulire naye kyomukisa omulungi kyemmanyi era kyenzikiriza bo baddembe okutwalayo fayiro zaabwe era baddembe okugenda okukola kyonna kyewagenda okukola naye ate General Salimu Sabe agenda okusasula esente zino bw'anaaba neebuuzizzaako nanneebuuzaako nja kumuwa amagezi mugambe birina okukwatibwa mubeeremu ba odita babalirira ebintu bino mubeeremu bakanso balonja oli agene kampuni eddala nga ye yabadde asasula n'omusolo nga tumumanyi
obudde bwe bututwalaganya ne kano kakasembeyo kimugamba ate nga tali musente nga tayinza kukola era nga kikitegedde tegeeza bayinza obutazifuna fayiro bwe zituukayo essimu erina okunkubirwa balina okuzizza fayiro netone sente newetegereza fayiro zino era nga kyesifali sinabala kuyomba kintu kyonna njagala batwale sente ezaabwe ezaddala ze baakolera ze baafuna nga siri ebiri ebya politics ebyoakyali nga bitwalimu nze saagala kumenyeka akatono ak'amazima kasinga ekinene ekibbe akatali kabbe ne booteekamu omulyango amagumba tewabaawo kuvunaana amazima sepulingi bw'otuula gakka bw'oyimuka ne gayimuka kakati bonna byonna babikole bamanye nti ne bonoogula yiika z'amataka mmeka ku ssaawa esembayo mu kusimira bajja kusimira 4 tebajja kusukkawo kakati temwereega bino ebyensi tebikwemazaamu abantu bonna bali bubi eno diru ekyalanda bwe ba firimu etandika butandisi okuggyako muzeeyi ye ng'afunye amagezi n'afuna omuntu we ne bakolagana bulungi ajja kusobola okumegga abantu bano bulungi nnyo abamegga abakube wansi bonna abaanike batwale bwe bati naye awatabye bannange ebintu bizibu nnyo birina n'okubaamu n'amasasi so muganda wange kakalaamu lyebyenyange lyenkubuulidde Wolokoso ayagala okubate nga otufunira ku noti 886 377 noti 6 Albert Luswata ogamba oti kawempe abanafa bale batufulunya kufemwe mwefe Kawere Elijah Tabu Eva Bosi Abdul Hakimu tulina Moses Sakiki Michelle ogamba oti banji nnyo Kabugo Sowali Lukwaga Ivani mwena tubagala manager ai ne nakityo Mary agamba naye kwali nnyo so banji abali bat following up from mwefe ate tujja kusukka wane eno tubagamba nti mubeere bulungi Choka, you guys, get serious. Hakati Wolokoso aweddeyo. Ne sawa eddako mugikole nammwe.